Olwaleero abayizi abagenda okutuula ebigezo by'akamalirizo bya siniya ey'omukaaga lwe bateekeddwa n'okuweebwa ebinaagoberera nga bakola ebibuuzo bibagenda okutandika sabbiiti ejja. Ku ssomo lya Muza High School e Kabembe Mukono tusanze abasomesa wamu n'abaddukanya essomo lino bali kubuulirira abayizi aba siniya ey'omukaaga amateeka ge bagenda okugoberera mu kukola ebigezo byabwe by'akamalirizo. Okwekenneenya obulungi ebyo ebibeera bibabuuziddwa wamu n'okuddamu obulungi ebigezo bino nga kw'otadde n'okugoberera amateeka ga UNEB okuli omuteenyigira mu kubba ebigezo by'ebimu ku bibuuliddwa abayizi bano. Okusinziira kwakulira essomo lino erya Muza High School Anne Tusiime ategeeza nga bwe bagenda okutuuza abayizi abasoba mu 150 era bw'atyo n'ategeeza nga bwe bamaze okuteekateeka obulungi abayizi okusobola okutuula ebigezo bino. Abaana baffe tubabriefinze bulungi ng'era enteekateeka ya UNEB bwetulambika era abaana baffe tubategese bulungi okutuula ebibuuzo bino. Abaana baffe tubasomesezza, tubagezesezza era bali candidates abatuufu okutuula ebibuuzo bino ebya UNEB. Abazadde baba basobodde mwogereko nabo babatwale mu kuleyo short courses mu budde obwo bunaabeerera kuba buwanvu nnyo okusobola okwewala okugwa mu mitego gya sitaani. N'abayizi nabo ku ssomo lino batutegeezezza nga balinze okukola ebigezo bino wakati mu ssanyu. Basanyufu nnyo kuba bagenda kulaga kye balina kye bakozeewo n'amaanyi ge batadde mu ebbanga eribaddewo awo mabega nga basoma ebitabo. We've been going through this session with our teachers and we've all got what we need to pass. So we don't have any fears, worries for these exams because we know we can do the best. Tutandika ne physics naye njagala kutuukirira ba candidates bannange bonna bali eyo. I have one thing for you. Do not panic. Be calm. We are going to do these papers like the way we did Form 4. Tone Kitenda ne Ronald Kalumba, BBS Terefayina, Gambuuze.